RDC w'empigi byabasajja asinkanya abatuuze ku byalo ebisoba 10 mu muluka gw'ekikonyo mu ggombolola y'eka Mmengo empigi abagamba nti kampuni ya BK wava property consultant ebagobaganya ku ttaka eriwezaako yiika 850. Byabasajja asoose kuwa ssentebe w'ekyalo Kikonyo B Alan Kibuuka ne Emmanuel Mukasa abalelengana n'omu ku baagula ettaka lino Harriet Namusoke omukisa okubaako bye batangaza ku nsonga z'ettaka lino. Sifunanga kamunyanjulira obajja neyanjula nti yaguzizza Harriet ettaka abatuuze abamu bagaanibwa okuzimba ebibanja ebimu bwe basibako oba nte oba mbuzi bw'emiguwa gisalibwa sengenge baamutwala emimwanyi bagikudde kakati nze nkoleki. Namusoke byonna ebimwogerwako abatuuze abyeganye n'ategeeza nga bw'atalina muntu yenna gw'agobaganya. Agambye emimwanyi nagitema nange nina emimwanyi gye bampa nga gavumenti kuba ndi mukozi naye sisobola kuddira gavumenti mwanyi zaleesa ate nenzimenya. Ono awaddeyo ekyapa ky'ewa RDC ekikakasa nti yennannyini ttaka eryogerwako. Byabasajja ategeezezza nti enkaayana z'ettaka zino zikyali mu ofiisi ye era n'abawa ebbanga lya wiiki 3 buli luuyi okumanya ekyenkomeredde. Kirungi nnyo okkiriziganya ne mukkaanya nti nze ku kibanja kyange yiika 5 leka nkuweeko ekitundu ogendo ononyezeemu ekyapa okindeki. Alagidde Mukasa okukomya okutemya emiti egiri ku ttaka lino okutuusa nga bategedde nannyini ttaka omutuufu. Ebyo nga biri bityo bamulekwa batabukidde munnamagye n'omujjwa nga babalumiriza okwekobaana babanyageko ekibanja okuli n'ebijja byabwe mu lukojjokojjo. N'ebijja bino nga bw'obiraba tubitwaye tubisuule mu lwera kuba ye yagulawo ate ng'omuntu oyo mujjwa naye ng'atuwaatya amateeka olw'okuba kisenga yajja n'azaalira wano abaana kitegeeza nti baafuuka baawano. Bano batabukidde mu lukiiko oluyitiddwa omuduumizi wa poliisi mu Kalungu SP Brian Tukundane nga lutuuziddwa mu maka g'omugenzi Clement Kigondo ku kyalo Mulegeya e Rutengo Bukulula mu Kalungu. Bamulekwa nga bakuliddwa omusika Frank Jumba ne ssengaabwe Maria Mangadalena Namuli bagasimbaganya ne munnamagye yaganyuka David Kiriston Nsubuga eyakazibwako eri amagye bamulumiriza okubatiisatiisa ng'agezaako okubagoba ku kibanja nti bakiziikulemu n'abafu baabwe. Era sigamba nga kwoyo tingenda kujjawo ebijjawo kubanga ebigenda ali bijjawo nti ate nga wali ufuuti atanu kumeka kwataniza eza mukadde n'ato. N'abatuuze ku kyalo omubadde n'abataka bonna basaabuludde bwino wa munnamagye ng'ono agezezaako okwerwanako bw'ajja y'endagaano okwagamba nti kwe yagulira ettaka eryo n'atamaatama ng'annyonnyola ebirikwatako. Nagati waliwo eddwaliro lya taata wange naye nze Nantongo mpa ekitundu kyo kiri nze nkulegere kino nenkakasa nti ekibanja kiki nenkigula era abataka we bali abagundiivu. Oli obuzeeyi bwagambye nti oli bwe yatunze ate ffe kwe twagula. Kyokka abajulizi munnamagye baleese okukakasa endagaano zino bamuyiyeyo we bategeezezza nti nabo bassaako obussa mikono nga tebaalaba lwe zaawandiikibwa. Wali otambula nga bw'otugambye. Ssenga Elizabeth Nantongo amaze eggobe mu kibya bwe yeeganye munnamagye nti tamuguzanga ku kibanja kino. Wano totundangawo. Ntundawo wange ate wano wa kitaffe atuzaala. So tumaliriza nga tusazeewo nti buli omu awulira nti tamatidde ku bye tuteesezza wano agende yeekubira enduulu mu kooti.